bateerewo amatendekero ate obakake buli lunaku ng'essira baliteekako ebyo byokka ebibasomeseddwa, ng'ebiri ebweru w'okutegeera okwo tebabitegeera. Omwana musomese nti guno baguyita muyembe, komaawo. Tomuyingirira munda kugamba nti mu muyembe mulimu ensigo, ensigo eteresa omuti gw'omuyembe, omuti gw'omuyembe gulina emiyembe, emiyembe egyo girina emiyembe, kitegeeza mu nsigo emu mulimu ekibira. Tokimulaga gwe musomese busomesa nti guno muyembe, gulye, bw'omala okugulya suula kiri ekisigadde kisaaniiko. Tokimulaganga nti mu nsigo mulimu ekibira ky'emiti gy'emiyembe. Musomese ekyo kyokka w'oyagala akome. Make them attend the institution from age 5. Bawalirize okuyingira essomero okuva ku myaka 5 until adult, and repeatedly test them on the information so that it becomes their truth. Nga bamaze okuyingira mu ssomero bakake ng'obagezesa ku ebyo ebisomeseddwa buli kiseera oba entakera okutuusa lwe balitegeera nti ebyo byokka bye bagezeseddwamu ge mazima g'ensi, basobole okutambulira mu kukkiriza kwaffe. Give them an explanation to everything. Buli kintu fuba okulaba ng'okibannyonnyolako baleme, so that they never have a chance to make their own assumptions of the world. Baleme bo kennyini okwerowooleza ensi bwe yali badde, bakkirizenga ekyo kyokka ky'obalaze kyensi bwekyo bweteekwa okubeera. Make them experts in wrong. Bafuula abakugu mu bukyamu era bafuuka abakugu b'ebikyamu, babeere nga bakenkuse mu bikyamu, basomese obukyamu bannaabwe. They will use that information given to them to punish themselves. Bo bennyini olw'okuba nti bakenkuse mu bukyamu bagenda kukozesa obukyamu okulamula bannaabwe abali mu butuufu era abaawukanye endowooza ku bo, babakube okubabulizayo mu ttaka. They will judge each other based on what you have taught them, not based on what they understand. Bagenda kweramula okusinziira ku ebyo by'obasomesezza, so tebalyeramula okusinziira ku ebyo bye bategeera. They will kill in the name of protecting that information. Buli alivaayo okuwakanya era n'okukontana n'ekyo kye bakkiriza, waakiri bali musaanyaawo. Wano weewavudde, juuzi nali mpulira, waliwo bakwano bange ennyo abasomesa bempulira, njagala nnyo ebintu byabwe, naye mukwano gwange omu yavaayo n'agamba nabbosa okufumbirwa bbosa yawa kyakulabirako, nabbosa okufumbirwa bbosa tekirina bukyamu. Nze neddira ndiga, mwe kambategeeze kati eno peeni kitwale nti wansi wa peeni eno waliyo emirandira, guno omuti ne gukula. Omuti guno bwe gwakula gwateekako amatabi, amatabi gaateekako obutabi, obutabi bwateekako obuswanso, obuswanso bwabanirira ebikoola, ebikoola, obuswanso, amatabi n'obutabi n'amatabi byonna bitudde ku kikolo kye kimu, omuti. Neddira ndiga, nakkira mu ndiga, nze obukkiro bwange bwa ndiga, ne muzzukulu wa Sserunkuuma era ndi muzzukulu wa Luwomwa. Jjajjaffe Mbaale Bbosa yazaala abaana 3, Buvi, Ndalu ne Ssekkoba, era mu butuufu ge gaali badde amasiga 3, ne kati tulina 17. Ebyo sijja kubigendamu kubanga entamu etula ku masiga 3 bw'oba oyongeddewo eddala gabaana, amasiga tegakula. Emituba egiri mu masiga gye gigaziwa, n'amasiga essiga lisigala ssiga. Kakati abaana bano be yazaala baazaala abaana, abaana be baazaala baazaala abaana, abaana be baazaala baazaala abaana, okutuusa ku nze olwaleero ffenna tuli mu kikolo kye kimu. Nabbosa bw'abanga teyafuuka bufuusi Nabbosa, ng'obujjajjaabwe bw'aba Bbosa, bw'aba Namitala, bwa Luwomwa, bw'aba Sserunkuuma, kitegeeza bwe musanga abeera mwannyinaze ddala mu musaayi, kubanga omusaayi tuva mu gwegumu. Nze okusanga Namitala, Nalunkuuma, Nabbosa, Nansaku,
Naalende, Nakitiibwa, Nankaayi ne Mbakwana ne mbeeganzikako. Mba neeganzise ku mwannyinaze. Mu buufu obwo oba osomesanga ogamba nti omwana okwagala mwannyina si kivve. Okutegeera kuno okwebuziba okwaweebwa omwana w'omuddugavu nga ye yekka akulina mu nsi, nga tusobola okwawula ne twawula ne ntambula ng'Omuganda nze ne njogera bajjajjange 9 emabega, ne ntambulira mu lunyiriri ne ngaziira mu Mutuba, ne ntuula mu ssiga, essiga ne lintwala mu kasolya, akasolya ne kannyunga ku baganda bange abalala. Magezi gaali geebuziba. Kibi nnyo okukozesa entegeera endugwala okulamula entegeera eŋŋanda. Kibi nnyo okukozesa entegeera eŋŋanda okulamula entegeera ensoga. Bw'oba oyagala okulamula abasoga, genda mu busoga osome olusoga otegeere obusoga, olamule abasoga ng'oyitira mu busoga. Bw'oba oyagala okulamula Abaganda, jangu Buganda otegeere Oluganda, osome Obuganda otegeere Abaganda, olamule Abaganda ng'obalamulira mu Buganda. Kibi nnyo okulowooza nti gwe olw'okuba oli Muganda otegedde nnyo Obuganda k'okozesa Obuganda okulamula obulugwala. Bali baateekebwateekebwa mu buteeketeeke bwabwe, naye wateekebwateekebwa mu buteeketeeke bwo. Wabula bino bye twogerako bikulaga ekigendererwa ky'abasajja bali abaagamba bano bawe information eyo bagezese obawe n'ebigezo, bwe babiyita obatikkire bafulume nga bafuusa abakugu mu bukyamu, bakozese information gy'obawadde eyaffe okulamula bannaabwe. Omuntu eyayogera ekyo akozesa information etali yaffe okutulamula. So nga information eyo yaligenze gyesibuka n'atuulayo n'alamula okusinziira ku buvo bwa information eyo. Tosobola kulamula baddugavu ng'okozesa information y'Abazungu. Kikyamu olina okulamula abaddugavu ng'okozesa information y'abaddugavu.